Embeera bw'eti bwekedde okuba ku ttendekero lya Kyambogo nga poliisi egobagana n'abayizi ababadde beekalakaasa nga bawakanya ekyokwongezebwa ebisale. Abayizi bano obwedda bakuma omuliro ku miryango egiyingira ettendekero lino nga kw'otadde n'okusaakanyiza waggulu. Bagamba bo si baakukkiriza kwongezebwa ssente nga batunula butunuzi. We reached out to the students. Yes. They told us what is oppressing them. They started. Era bawakanya n'ekyokugaana bannaabwe okukola ebigezo kyokka nga basasudde ebisale by'ettendekero lino ebiwerera ddala 7 ku 10. They are not allowed to do exams when they have not completed tuition. And when I talk to the students, these are many stakeholders. Without students, that implies there is no Kyambogo. Batubuulidde nti n'ebigezo bye baakola olusoma olwaggwa tebafunanga byavaamu. They don't meet our demands. We shall perform today that we shall not do exams. We shall not sit for the examination. Omwogezi w'ettendekero lya Kyambogo atubuulidde nti byonna ebikolebwa biri mu mateeka nga n'ensimbi ezitabudde abayizi zaayisibwa olukiiko lw'oku ntikko olutwala ettendekero lino. Ekyo kiri poliisi era kijja kubeera bwe kityo paka bu kanso bweri sobola kubanga ekitudde neddamu n'ekigrantinga abayizi. Ate ekyokukkiriza abayizi abasasudde ebitundu 7 ku 10 okukola ebigezo byabwe akyogeddeko bw'ati. Every student to sit for an examination must have cleared fees 100% to be allowed to sit for examinations. Atubuulidde n'ekyaviiriddeko abayizi obutafuna byava mu bigezo byabwe bye baakola olusoma olwaggwa. Obufunze omuyizi tafuna results directly from the lecturer nga Senate tenabye approvinga. So when the system was being upgraded, that's when you see a delay yako. Kati abayizi bagamba nti si baakukakana okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.